Ensonga za Kadama ono abaana gwe bakabira ku kisaawe nga avaayo wuno kiddaki azzeemu n'ayogera nabo kakati abazzeemu ne bakaba mu ssanyu byonna ngenda kubanga video njikuleetera mu maaso ate Maama Fiina akamukwe owuddeko katini biki byayogedde bitiisaamu bikangamu. Toyogeranga ku muntu ng'alina kyagasizza eggwanga. Twakeera ku makya n'akulumba n'akkuba essasi from nowhere. Likinga video eno ate hatusobola kubanga tutambulira ddala nga bw'eri enkola yaffe ku Wonderboy ayugi kakati gwe yakatoyibako olunaku lwaleero tusubscribinga akantu aka subscribe ukanyiga mu kitegeeza gw'omu ku bagenda okuba nga basooka okufuna emboozi ze tukola wano oba oliawo ate esobola kuba nga ze kati donasiya Maama Fiina gw'abadde ali mu kugamba era nga ayogedde bigambo bingi nnyo video njina mu maaso awo naye nga ayongedde n'amukuutira nti kyaddaki takyali omu ku bantu mu nsi muno abantu b'okwagala okuba nga bayisibwamu amaaso ebisingawo akweyo emboozi ngenda kubanga mbekuwa mu maaso awo ate tusobola okuba nga tutambulira ddala wamu nkujjukiza mikwano gyaffe aba International Conference on Maternal Newborn and Child Health kati omukisa guno gwena ayagala okuba nga ogenda e Canada omukisa guno we guli osobola okuba a part of this okubeerako mu musomo gugenda okubaawo wali enakusomeza 3 August kakati gwe ayagala okugenda kaseera kaakano tandika kati akasente oba kalina sasula booking video yawo maaso then osobola n'okuinboxing ze namba n'ombuuza ebyaddala ayinza kukola ddala yesembeyo 31 ate tusobola okuba nga tutambulira ddala wamu kakati njagala kubanga nkusaba bingi nnyo bengenda okuba nga kibuza kakati njagala kutandika n'ensonga ya Maama Fiina kyaddaki avuddeyo ku nsonga za Asia nabo abamu ku baana abazze abamuvuma ba TikToker nga bagamba nti ebyaddala Maama Fiina byakola si byaddala kati nga omulaba obusungu bw'alina si kyangu kubanga obumujjako agamba nti abaana bano bamuvumya ekimala ate nga tasaana kubanga avuma omutima gwakozesa ogw'obugabi ogw'okubanga ayamba abantu ebyaddala bamusasuddemu nakubanga bamuvuma era ng'omuwala oyo gw'olengera ku kamera Asia y'omu ku baana abazze bamuvuma era agamba nti omuwala oyo tamanyi ebyaddala Maama Fiina kyali tamanyi na kyayinza kubanga amukola amukuutidde okuba nti azze yeetaba mu ntalo nnyingi naddala ezitamuyamba ate nga ye agamba nti teyajja kubanga ayamba kubanga alabibwa Asia yoyo omuwala ekiwala kyendowooza nti kirabika nakyo kinonyawe out ekiwala kino kikoze ebyekisiru bingi ebimu tuze tubibalaga naye nga bambi Maama Fiina ye agamba bino ebyana byetaaga kubanga bimanya abantu abamu olw'ensonga tebyetaaga kuba nti abantu abamu bibayisaamu amaaso Maama Fiina tabadde muzize era nga badde munyiivu kakati ngenda mukuwa eddakiika eno yennyini ngenda kuwa ne Kadama ono mwenna mwamulaba nga abaana bamukaabira bambi ekikolwa ekyo simanyi ebyaddala kiraga ki naye nga naawe osobola okumbuuliramu awo ate obulyawo netusobola okuba tutambulira ddala wamu kujjukiza mpa komenti yo ku nsonga zino nga buli enkola yaffe ate tulabe ensonga zino nga bwe zigenda okuba nga zitambula nkulekere Maama Fiina nkulekere ne Kadama nga abaana basanyuse okuba nti bamukubako eriiso bassebo ne bannyaba abandi amulaba lwaki Maama Fiina apangadde mu nsi muno nga ndiize ntize Maama Fiina toyogeranga ku muntu ng'alina kyagasizza eggwanga ate nga si memba ya parliament ate nga talina kifo mwakola ki ate nze mmanyi nti terunnaba omuntu akeera ku makya n'akulumba n'akkuba essasi from nowhere omuntu akeera ku makya n'avuga emmotoka n'amanya nti omuvubuka oyo oba omuwala oyo abeera mu kifo bwekine bwe kiti nga ne gwakikozeeko tamanyi n'avuga emmotoka omwana n'amaliriza okunyoba n'akikola ku lulwe n'akuyingiza emmotoka n'akusaanyaawo nze nalabye obusungu bw'abantu nga atiso siba ku ssimu nga bw'obuulirira munnange nedda oni asobola kikola bw'ati oni asobola okukola bw'ati naye ndowooza omuntu oyo omwana oyo alina ekikyamu tamukkiriza kuba bulungi anti gwe mutego gwe tugambye nti olumbagana omuntu sooka weepimemu nti omuntu gwe nnumbagana azituwa kyenkanawa nze Maama Fiina afunye ebizibu bingi nnyo mu nsi muno naye sirwanangako lutalo okimanyi ekyo nze saataakinga muntu abanwanira entalo gye bali okiraba sirwana lutalo kuba seeguluminga mu kye sisobola buli kyentamba nakyo mba mmanyi siteepu gye nkituusaamu ne we nnaakoma
ate nze entalo zange sirwana ze simalaabo ate bwe mba nwana soogera osirika n'ensirika abantu ne bakola emirimu gyabwe kyevula nze mbaga nti Maama Fiina bw'otamuggyako omukisa omuggyako ekikolimo. What about omuntu akedde ku makya n'agamba nti Ssaalongo SB4 sigenda kuwa 10,000 nti lwaki tompa? Oli akedde ku makya ogambe nti SB4 alaze omukyala masikini maama wa siyaasi amulaze omugambe SB4 leeta omwana oyo tumukoere kino nti lwaki omugabira mu kamera? Bannange nno kale ngabira mu kamera si kyayamba nti ate lwaki otubuulira ekisinani kyawukala kitera n'omutego kuba omuntu omu yaŋŋamba kuera ku nsonga eyo n'agamba omuntu oyo ayinza okuba nga bamuloga ekisiraani nga ye tagenda kubeera yali Calvin Kayanja naye kati tuli bakyali era nkutumiddeko nnyo Calvin yagamba oyo omwe ayinza okuba alina ekisiraani ekimutambulirako nga kyamugana yakava mu kkomera teninaba kuggwa atabudde oli ali mukwano gwe bubi nnyo ne famire ye era ambi omukyalo oyo yali mukwano gwange nnyo naye omukyala yatukwata bubi okimanyi tukwata bubi nze mulaba nnyo ng'ayogera Naalongo watukwata bubi mukwano gwange nnyo nayogera ku kigambo ky'emikwano n'abasajja be tubeera nabo nti ekigambo mwami kirina engeri gye kirumamu oba oyagala oba toyagala nti ekigambo musajja tebakisyalinga ekigambo musajja tuyagala kuwera nti kyaguddeko n'ensowera ekigambo musajja kwega sinaabo nyinza geraageranya musajja na bya bugagga bya Maama Fiina kati kangerezaawo nti Maama Fiina nina buli kimu ekyetaagisa mu bulamu bw'ensi eno nkirina omuntu kyayeetaaga naga nti mu bulamu njagala mbeere bwe nti nkikoze naye ate ku musajja kisukka saagala kulaba ne mba ntambula bwe nti nga waliwo asinika amannyo n'omusajja wange kati gwe bw'ovaayo n'osemba nti abakasajja mubaleke bende waliwo ebintu bye baabaga mu bayibuli mulimu ebintu bye baagaana bagamba tottanga abantu tebatta toyendanga abantu tebenda gye bali abenda okuva naawe ndowooza kati ekigambo okukkiriza omuntu omuteeke mu public nti omukazi asiyalinga omusajja n'omuntu omulala ekyo kifu kale tubeerawo ne competition nga tulinga abakaayana nze ŋŋamba nti muloga abasajja bammwe baleme okwenda temugeza logo omusajja wo aliwo ku sajja kwata omusajja wo bwoti kano katambaala mukwate bwoti siba bwoti otunge nkutunze gwe Sebonya SB4 media kwesibirako mala okukwata nkuteeka wali kati ntandika okunoonya ssente olw'ensonga teri kinyuma kuva gy'ovudde gy'otambudde n'odda n'osanga omwagalwawo nga buli kimu kyonna mukyuzi nga wamulese bw'ali ogwosenako teri kinyuma bino bye tuteekamu abaami ogamba nti ffe tubawenga chansi mbu omusajja asajjalaata okutambula buli gy'aba ayagadde ekyo kikafuuwe byali byadda ku basajja ab'edda abaali beetengeredde nga beekolerera omusajja n'alima emmwanyi n'atugabanyamu ng'abakazi n'atugwira kadde naye saawa yakakati omusajja omufuna ng'olina emyaka 25 oba 3 ne mutandika okupatikana naye genda okole kino naye kankole kino gwokola mu levenu nze ekola mu wino gwokola wano nze ekola wano tufunye akasente. Good day, people in Asia, Africa, Europe, and all over the world. My name is Andrea. Are you in the medical field or you want to know and learn more about maternal, newborn, and child health? Well, look no further. Kabalega Associates is proud and pleased to present the international conference taking place right here in Toronto, Canada, under the theme of identifying and addressing the social determinants that are crucial towards improving maternal, newborn, and child health outcomes. During this conference, we're going to be discussing the strategies for improving access to quality healthcare services, reducing maternal mortality rates, and increasing the awareness
of child development amongst caregivers. This conference will be taking place on the 23rd and 24th of August 2024 at 237 Sackville Street, Toronto, Canada. Now for registration costs. So for international delegates, it will cost you 380 Canadian dollars. For international exhibitors, it will cost you 800 Canadian dollars. And for international students, it will cost you 200 Canadian dollars. You will also be provided hotel accommodation, which will cost you $200 per night. For payment purposes, for e-transfers, and just to know more about what we're offering you, please contact us at 437-299-0107 or 437-216-HH93. You can also email us at kabalegaassociates@gmail.com. Our website is www.kabalegaassociates.com. I am looking forward to seeing you there. Goodbye.